kakati owekitibwa Norbert Mao njagala abeere mulambulukufu. Omulimu gwe bamuwadde okukola mulimo ki? Mukama we President Museveni gwe yamutumye okukola mulimo ki? Gwabannyonnyola abantu aleme kudda mu kulimba nsi nti agenda okuwa abantu federo, abantu b'omu Uganda federo. Nga kiri kye twalabako federo. Nze owekitibwa Norbert Mao njagala oba tugenda ku radio oba tugenda ku TV tukubaganye ebirowoozo naye ambuulire eggwanga gye bagaba federo ng'egabwa bugabwa. Era Norbert Mao okujjako nga kyayogerako kyatamanyi obanga nga bw'ali munnabyabufuzi agezaako okuwuwutanya ebigambo nga abitaddemu obulimba n'obukuusa nga ekintu kye baamutuma okukola kirala kyakukomyawo regional tier naye nga bagisabise nga federo. Era nga Norbert Mao ekyo bagenda kizannya n'owekitiibwa Mayega n'Empuuga balimbelimbe nti kakati ku luno federo tugikoze eki? Tugireese. Naye Mao kyayogerako ekya regions oba province okuziwa obuyinza si kye bayita federo. Ekyo njagala Mao akitegeere buki bulungi baleme kuddisa bantu. Era ekyo okujjako nga ne kyayogerako kyennyini ayinza okuba nga takitegeera bulungi nga bw'agenze mu state mugundi mu cabinet n'alya ku masavu gaayo kati naye atandise kwebajjagala. Kati nga wano Mao ku woteeri yaki ya golf course yabadde yeebajjagala. Kwe kugamba nti naayogera ku ki? Ku federo. Era bwe yadde ayogera ku nsonga za federo Mao n'atugamba nti bo ng'abakyoli bagezaako okwagala okutondawo Nairo Republic negaana. Oba ne bakisuula baali tebakisobolaga naye nga bw'eri nkola y'abannabyabufuzi ba mu Uganda okuva eri mu 1962 okutuuka olwaleero Buganda gye baagala okuzannyirako akapiira. N'amaliriza ng'agamba Buganda eyagala okwefuula ey'ekitalo bulijjo naye nayo tesobola kukola ki? Kusobola. Norbert Mao njagala tuddeyo tujjukire nti Democratic Party mu London Conference nga Uganda egenda okwefuga ebyo bye bintu Democratic Party bye yagaana ng'ekulemberwa Ben Kiwanuka. Kakati bw'atugamba nti nno Democratic Party spearheading federal system of governance okuva ddi kati nga Mao agikulembera oba okuva Ben Kiwanuka lwe yagikulembera Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere n'agikulembera Sebaana Kizito n'agikulembera ne Norbert Mao wagisangidde ng'eri kuki? Ku federo. Nolwekyo Norbert Mao gayogera simaki? Simazima. Kyenvudde nkuyita okwebajjagala. Kati owekitibwa Norbert Mao bw'aba agamba nti nno Uganda olwaleero eri ku ddaala erikola federal state oba system of governance, kino Mao kyateekeddwa okukola okuyimirira akyogere agambe nti tulemeddwa okuteekawo embeera ey'emirembe egenda okukyusa gavumenti. Ne tusaba bannansi ba Uganda beddize eddembe lyabwe batuule bakole constitution empya. Mu constitution empya bo bannayuganda bateeke mu federal state oba federal system of governance. Naye bwe tuba nga tugenda kukyusa mu constitution ya Museveni
ekyo tekisoboka. Lwaki tekisoboka? Anti federal bwe baba bagikola waliwo ebitandikirwako. Yes. Bakugambye okunnyonnyola, bakugambye national consensus. Kati national consensus tosobola giteekawo. Era bo bano national consensus gye bakugamba gundi oba iziti Todongo akugambye twagala tuleete nuupu ku boodi. Nuupu bwenejja ndoza abadde bayogera n'aba European Union. Yes, bweneebezze eteeka omukono ku kiwandiiko. Kati bali ku kiri ekya Sandulu Cohen nti ebibiina by'obufuzi bye biteekeddwa okubeera nga bye bisalawo ku by'obufuzi bya Uganda. Si bannayuganda nga indigenous community za Uganda. Bannabyabufuzi ebibiina bye batonzeewo n'ababiddukanya n'ababisapootinga. Kuba ojja kusanga ng'ebibiina byonna birina abantu b'ebweru ababiteekawo, baforena western countries ezibisaponsalinga. Mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza, kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi. Ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa. Kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 216 588 noti oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sematuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Abalungi abali ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya mbaaniriza nnyo n'embeebaza gyonna gye mutuusaako engalo ssaako n'okugoberera omukutu guno n'okutuwa obubaka oba feedback or response yennyini egwanidde okubeera nga twala Uganda mu maaso ssaako n'amawanga agatali gamu si Buganda yokka naye n'amawanga ago gennyini agakola Uganda. Nze muzzukulu wa Gabunga Moses wamala nate nkomyewo ne muzzukulu wa Gabunga mukulu mu birungi ki okwongera okuttanya ku nsonga zennyini ez'essimba ezigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe ze tukkiriza nti mu myaka oba emirembe egijja egya Uganda ey'enkya gijja kubaako enjawulo gye giteekawo oba gye biteekawo ku nnyaffe Uganda, Buganda ssaako n'amawanga agakola Uganda. Kansooke mu ate omwanya ekyanya abalamuseeko oluvannyuma ate tuwanjulwe puroguramu ey'olwaleero. Sebo moderator neyanziza njagala okwebaza Mukama Katonda olw'ekisa kye. Yes. N'obukuumi bwatuwadde n'okutuwambaatira ne tubeera balamu ate ne tutuusa ekiseera kino. Tumwebaza Mukama olw'ebirungi byatuwadde naye naddala ekirabo eky'amagezi. Tulowooza nti ekyatuweeredde ddala ekintu eky'ettendo era tumusaba atwongere amagezi. Bannanga abawuliriza b'omukutu gwaffe ogwa Uganda ey'enkya mbalamusizzaako mwebala emirimu gye mukola era mwebala okulafubana. Ate mbeebaza olw'okutuwa obubaka obw'enjawulo bwe mukomeetinga. Tusiima tumwebaliza ddala era tubasaba mwongere okuwuliriza muyite bannammwe nabo mubasheyalingire ku mboozi zino mubatemyeko nti mujje waliwo
ekiri ku kyoto kati ffenna bwe tunaatuula ku kyoto tusuubira nti tujja kwenunula okuva mu njegere z'obuddu ze tulimu. Ye Ssaabawandiisi w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International mukulu mu birungi. Olwaleero kyenjagala omulamwa gwaffe tugenda gusimbuliza mu New Vision wabadde Lwakuna nnaku z'omwezi 16 mwezi gwa kusatu oba March omwaka 2023 n'empapula endala nga bwe zaawandiise kuba yabadde it was a public event gwabadde mukolo ogwasaasaanidde wonna. It's not a special article no. Naye olupapula lw'enkutte lwa New Vision olupapula lwa government nnaku z'omwezi ezo naye kye tugenda okwogerako biringa ebintu bibiri. Constitutional reforms oba okukyusa oba okukola ennongoosereza mu mateeka oba mu ssemateeka, Constitutional Review Commission saako n'ensonga eya federal system tugenda bizingira wamu. Ebyo bye bimu ku ebyo ebyabadde ebikulu omukulu Norbert Mao bwe yabadde asinkanyeeko abakulu abamu mu kwogera kwe. Era omuwandiisi Apollo Mubiru bino bye yakuŋŋaanyizza mu lupapula lwa New Vision ng'agamba nti it is not late for Uganda to debate about a one-term limit for Mao revives presidential term limit debate. It is not late for Uganda to debate about a one-term limit for presidents, Justice Minister Norbert Mao has said. Parliament amended the constitution and scrapped the presidential term limits, but we can agree to a single presidential term. It can be prolonged a bit in the number of years. We can borrow a leaf from other countries who have done it. In Mexico, it was fixed to one term, Mao says. Mao made the remarks yesterday at a high-level national stakeholders dialogue on constitutional reforms organized by the National Non-Governmental Organization Forum at Golf Course Hotel in Kampala. Parliament in December 2005 scrapped the two-term presidential limit. In 2017, MPs voted overwhelmingly to remove the age limit of 75 years for presidential candidates. He added that in order to promote democracy, social justice, peace and stability, Uganda requires a new national consensus that will usher a peaceful transfer of power. I can assure you that a peaceful presidential transition is something every Ugandan is yearning to see. Burundi and DR Congo have done it, he said. The dialogue ran under the theme Citizens' Sovereignty and Quest for Credible, Free and Fair Election in Uganda. Federal system. Mao said the federal type of governance is another answer to Uganda's electoral and political problems. Federalism is one answer, and for us in Democratic Party, we believe in it. If adopted it in Uganda, no one would curse the son of Kaguta. You will then curse your own uncles you will have put in charge of the affairs of your region. The solution rests in giving Ugandans power to have a stake in their own affairs, Mao said. He acknowledged that constitutional reforms are key for democracy. However, he lambasted the political elites for using divisive language. There was this problem of westernization of Idi Amin atrocities, as if everybody from West Nile region was party to his misdeeds. Now, all problems of national resistance movement have been vanyankolized. At one time, some of us had proposed creation of a Nile Republic. We dropped the idea because we could not afford it. We cannot afford a Buganda that is sulking. We have to address it, Mao said. Makerere University Law Don Dr. Businje Kabumba said the quest for a national consensus should not be void of federalism.
The way forward for Uganda is federalism, Busingye said. According to Busingye, Uganda has never had a constitution that truly reflects the will of Ugandans. He revealed that in the last general pause, he rushed his family to Bushenyi because he was not feeling safe in Kampala. Reduce parliament. Mao, who said cabinet is yet to debate a proposal to institute a constitutional review commission, said his party, DP, has always advocated for a provincial parliamentary system where political parties will determine the representation. He explained that under this system, each member of parliament would represent about 1,500,000 people. Yes. Mao said South Africa, Zimbabwe, France, and Belgium use the same system. This, he said, would reduce the number of MPs to about 300. Uganda's parliament is bigger than that of Nigeria and the US Senate. With 300 MPs, you save money. That goes to 250 members of parliament. If you calculate that saving, it is enough for the parish development model and other programs. He said the system would introduce a lower and upper chamber where each region would be represented and that laws passed in the lower chamber would be approved by the superior one to become operational. Government Chief Whip Hamson Oboa said Ugandans will be given a chance to represent their views when the Constitutional Review Commission is constituted. At the event, Alliance for National Transformation's Alice Salaso decried what she called the monetization and militarization of the electoral process. Bibye ebigambo ssebo eby'omukulu Norbert Mao ebyabadde ku golf course naku z'omwezi 15 mwezi gwa March mwaka 2023. Njagala okwebaza management ya Uganda ey'enkya ate olw'omukisa ndowooza n'okulaba ekiseera ekituufu nti ebigambo bya Norbert Mao tusaanye obyogerako mu kaseera kano. Yes. Norbert Mao kyagezaako okukola ayagala okussaawo akakiiko akagenda okukyusakyusa mu constitution ya 1995. Yes. Baddemu atugamba bajjemu bakyuse bateekewo ebisanja bazeewo ekisanja bikomewo naye ng'omuntu afugira ekisanja kimu yadde ng'alowooza emyaka gyandi giyinza okwongezebwako. Mu kyempuliddemu kye kigamba nti baagala enfuga ya federal system of governance. Yes. N'ekirala kye kigamba nti baagala okukendeeza ku parliament. Oweekitiibwa Norbert Mao atugamba nti ayagala parliament ebeere nga ekendeezeddwa ku babaka babeere 3. Yes. Era baagala eggwanga okuliza ku province oba regions. N'olwekyo bw'owulira ebigambo bya Norbert Mao ne bannabyabufuzi abalala oyinza obikubira engalo n'obisanyukira naye oteekwa kusooka kumanya ebintu bye boogerako bikola bitya era bikolera wa na bubudde ki. Kati Oweekitiibwa Norbert Mao Honorable Minister nja kumusaba ndowooza gwe mba ntandikirako ebyo byayogera gwe mulimu gwe baamuwa nga gwe baawa Oweekitiibwa Mulwanyamuli Ssemwogerere we yabeerera Katikkiro wa Buganda mu 2005 bwe baali bagenda okukyusa mu constitution ya 1995 we baaterawo akakiiko ka Professor Ssempeebwa. Oweekitiibwa Mulwanyamuli n'alimba Abaganda
nti bagenda kuleeta federo era Abaganda ne bawerekera Oweekitiibwa Mulwanyammuli Ssemwogerere mu International Conference Center ne bayita mu kibuga mu procession ey'amaanyi nga bamanyi nti no bagenda ewa Professor Ssempeebwa ne bagenda kudda ne federo. Naye Oweekitiibwa Mulwanyammuli yamaliriza mu kikapu akomyewo na kye bayita regional tier. Era bwe yakomawo ne regional tier n'asaba mukwano gwe Katende aginnyonnyola Obuganda. Ne Oweekitiibwa John Katende bwe yali aginnyonnyola n'agamba Abaganda nti naye gye tuleese ennyama ntono tugireetedde mu nkwawa. Tukaayane naye ng'eri mu nkwawa. Naye Katende teyamanya nti e Buganda tugamba nnyama ntono okaayana eri mu nkwawa nga gye bagabana siiyo. Bw'obanga walunda ente eyo bwe bakeera ku makya ne bakuleetera ekirenge newankubadde kikola supu bw'otokaayana oba mu buyabuya oba mu jjega. Kakati ku nkomerero Obuganda bwe bwagaana ebirenge oba ebyoya by'enswa Mulwanyammuli Museveni byamusibira n'amutikka. Museveni ate yanyiigira nnyo Mulwanyammuli n'alagira bamugobe ne ku Bwakatikkiro. Era Mulwanyammuli yagobwa mu Bulange nga ne Nabbugi simufungize. Kakati Oweekitiibwa Norbert Mao njagala abeere mulambulukufu. Omulimu gwe bamuwadde okukola mulimo ki? Mukama we Pulezidenti Museveni gwe yamutumye okukola mulimo ki? Gw'abannyonnyola abantu aleme kudda mu kulimba nsi nti agenda okuwa abantu federo, abantu b'omu Uganda federo. Nga kiri kye twalabako federo. Nze Oweekitiibwa Norbert Mao njagala oba tugenda ku leediyo oba tugenda ku TV tukubaganye ebirowoozo naye ambuulire eggwanga gye bagaba federo ng'egabwa bugabwa. Era Norbert Mao okuggyako nga kyayogerako kyatamanyi obanga nga bw'ali munnabyabufuzi agezaako okuwuwutanya ebigambo nga abitaddemu obulimba n'obukuusa nga ekintu kye baamutuma okukola kirala kyakukomyawo regional tier naye nga bagisabise nga federo. Era nga Norbert Mao ekyo bagenda kizannya n'Oweekitiibwa Mayiga n'Empuuga balimbelimbe nti kakati ku luno federo tugikoze eki? Tugireese. Naye Mao kyayogerako ekya regions oba province okuziwa obuyinza si kye bayita federo. Ekyo njagala Mao akitegeere buki bulungi baleme kuddiisa bantu. Era ekyo okuggyako nga ne kyayogerako kyennyini ayinza okuba nga takitegeera bulungi nga bw'agenze mu state mugundi mu cabinet n'alya ku masavu gaayo kati naye atandise kwebajjagala. Kati nga wano Mao ku woteeri yaki ya golf course yabadde yeebajjagala. Kwe kugamba nti naayogera ku ki? Ku federo. Era bwe yadde ayogera ku nsonga za federo Mao n'atugamba nti bo nga abakyoli bagezaako okwagala okutondawo Nairo Republic negaana. Oba ne bakisuula naye nga bweri nkola y'abannabyabufuzi ba mu Uganda okuva eri mu 1962 okutuuka olwaleero Buganda gye baagala okuzannyirako akapiira. N'amaliriza ng'agamba Buganda eyagala okwefuula ey'ekitalo bulijjo naye nayo tesobola kukola ki? Kusobola. Norbert Mao njagala tuddeyo tujjukire
nti Democratic Party mu London Conference nga Uganda egenda okwefuga ebyo bye bintu Democratic Party byeyagaana ng'ekulemberwa Ben Kiwanuka. Kakati bw'atugamba nti nno Democratic Party spearheading federal system of governance okuva ddi kati nga mmawe agikulembera oba okuva Ben Kiwanuka lwe yagikulembera, Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere n'agikulembera, Ssebaana Kizito n'agikulembera, ne Norbert Mao wagisangidde ng'eri kuki ku federo. Nolwekyo Norbert Mao gayogera simaki simazima kyenvudde nkuyita okwebajjagala. Kati owekitibwa Norbert Mao bw'aba agamba nti nno Uganda olwaleero eri ku ddaala erikola federal state oba system of governance, kino Mao kyateekeddwa okukola okuyimirira akyogere agambe nti tulemeddwa okuteekawo embeera ey'emirembe egenda okukyusa gavumenti. Ne tusaba bannansi ba Uganda beddize eddembe lyabwe batuule bakole constitution empya. Mu constitution empya bo bannayuganda bateeke mu federal state oba federal system of governance. Naye bwe tuba nga tugenda kukyusa mu constitution ya Museveni ekyo tekisoboka. Lwaki tekisoboka? Anti federal bwe baba bagikola waliwo ebitandikirwako. Yes. Bakugambye okunnyonnyola, bakugambye national consensus. Kati national consensus tosobola giteekawo. Era bo bano national consensus gye bakugamba gundi oba iziti Todongo akugambye twagala tuleete nuupu ku boodi. Nuupu bwenejja ndoza abadde bayogera n'aba European Union. Yes, bweneebezze eteeka omukono ku kiwandiiko. Kati bali ku kiri ekya Sandulu Cohen nti ebibiina by'obufuzi bye biteekeddwa okubeera nga bye bisalawo ku by'obufuzi bya Uganda, si bannayuganda nga indigenous community zaki za Uganda. Bannabyabufuzi ebibiina bye batonzeewo n'ababiddukanya n'ababisapootinga. Kuba ojja kusanga ng'ebibiina byonna birina abantu b'ebweru ababiteekawo, baforena western countries ezibisaponsalinga. Kati ate zo omulimu gwazo ku exploitinga bya bugagga bya Uganda, si kuwa bannansi ki dembe. Kakati ye ekyo Norbert Mao kyakugamba kye tugenda okukola ffe tubawe federo ebizibu byabwe bibasange naye baleme biteeka ku mwana wa Kaguta. Yes. N'olwekyo bwabanga ekyo kyayagala Norbert Mao nze mugamba wonna wayagala tusobola okubaganya ebirowoozo, anoonye we tusobola okwogerera, ambuulire nti nga Kyoli teriiwo, nga Teso teriiwo, nga Lango teriiwo, nga Buganda teriiwo, nga Nkole teriiwo, federo eyo ekolebwa etya. Kyenjagala kyokka nnyinnyonnyole. Kuba kino wano tekyalambuluddwa teyakyogeddeko. Ye akugamba regioni nga okulonda kwazo ne kuno okukendeeza ababaka ba palamenti kuli ku political party ekyali mu regional tier ya mulwanya muli. Tugenda kulonda Katikkiro wa Buganda nga tumukubako akaki akalulu, naye ng'ate Katikkiro oyo bagenda kugira mu bibiina abagenda okuvuganya DPNRM ani zijje zesimbe abantu baazo bajje beesimbewo mu Buganda bavuganye ku bwa Katikkiro bwaki bwa Buganda. Awa NRM bwawangula agende mu lubiri kabaka amukwase eki amukakase nti kati ono ye Katikkiro wange. Kakati noono kyakugamba
nti twagala tubawo obuyinza tuteekewo regional government nga ne district kuba mawa atubuulire district agenda zijjawo sub county agenda zijjawo bwe ziba zigenda kusigalawo kakati ate kyagenda okukyusa kyeki nolwekyo kyakukuta nakyo nkugambye kirimu abantu basatu kirimu kati Norbert Mao bana kiriko Museveni Norbert Mao Mpuuga ne Mayega so kino takyetisse yekka era ekyo tebakireeta lwa Uganda yonna era si bya Mao akireeta lwa Buganda bakikomyawo nga kiri eri ekyasempeebwa kyoyogeddeko era ono akulaga kati ku luno tuleeta federo tugitegedde era Abaganda we bayogerera ku federo Mao yayogerera ku Nile Republic West Nile we yayagala okwekutulirako gundi Mumbere wayagala okwekutulirako kakati bwe babanga ebyo byonna ebitundu bitandise okulaba nti Uganda tesoboka twetaaga givaamu kati Mao kyayagala okuŋŋamba nti yakkiriziganyiza n'abakyoli ekya Nile Republic ne bakisuula kuba ku lwa Mao twagala tufune eddoboozi ly'abakyoli okuva ku grassroot ne baleaders ba communities gyabwe ba elders ab'oku grassroot batubuulire nti anaffe twagala federo era ffe tubuuza abakyoli bwe muba mwagala federo mwagala kufederatinga naani bayinza okuba gye baali baagala ensalo za Nile Republic eyitire nga gye baagala okufederatinga naki nabo aba West Nile baali baagala kudda Congo oba bakuba referendum esalewo badda Congo oba basigala Uganda ekyo nakyo kikyali mu ddiiro abakonjo erw'enzululu nabo balina ekirowoozo kyekimu Abaganda nga tukulemberwa Hussein Kyanjo naffe tulina ekirowoozo kyekimu nti twogedde ne bannayuganda tusasudde omuwendo ogwetaagisa bannayuganda baganye okukola ki okutegeera lwaki tubeera mu kubonaabona forever nolwekyo Uganda tugikole ki tugiveemu ebyo ndowooza byebikanga bamaster ba Norbert Mao okutandika okukomyawo ekyaki ekya federo naye ate nekyebakomyawo bonna abakyogerako bakyali mu mbeera ey'okuguyaaguya n'okuguumaaza abantu nti tusobola okukola federo nga tukubye referendum tusobola okukola federo simanya nga tutaddewo parliament eya wansi n'eya waggulu ebyo si bye bikulu ekikulu kugenda mu national consensus nga ekisooka ku mulamwa kye tuteeka ekibuuzo ekisooka lwaki Uganda eganye okutereera mu byobufuzi mu byenfuna ne mu mbeera z'abantu lwaki eganye si kukuba kalulu obululu tubukubye era bubadde butegekebwa abasajja abayivu abakulu ne bubbibwa misana ttuku ne tugenda mu kuyiwa omusaayi Norbert Mao njagala nkujjukize mukamawo olwaleero gw'otembeeta oyo yakuwadde ebintu ebikwebajjagaza yayita ku ntindo za musaayi ze yazimba eruweero entindo ezimu n'azizimba mwakyoli nga basalako abantu emimwa basalako abantu ennyindo abantu babafumba mu ntamu ebyo Norbert Mao bimanyi muleme kufuuka kizibu ky'abannansi b'omu Uganda
buli kiseera nga bateekwa okuba nga bagenda kuyiwa musaayi nga olw'okuba mugenze ne mulya ku bumere ne mutandika okubeera ababuyabuya. Norbert Mao tolina capacity ekola federo mu Uganda okujjako abantu Acholi community be bateekeddwa okwogera ku nsonga za Acholi. Gw'oli mukozi bakubira bukubizi ntoli n'otenga omukira. Tosobola kkeera ku makya nodda ku bantu n'obazannyirako. Ekyokubiri, Buganda gitegeere. Oba bw'oba togitegeera leka abagitegeera bagyogereko. Buganda terina mbibi na muntu na bitundu bya Uganda. Buganda erina eddembe lyayo. Abafuzi b'amatwaliro bagisanga nayo nga bateekawo project Uganda. Yes. Nolwekyo gwe Norbert Mao toteekwa tukwata mimwa, toteekwa tuzibikira nti tetuteekwa kwogera ku ekyo kye tulaba ekituufu. Ate n'engeri gye tunaakifunamu tekigenda kusalibwawo Norbert Mao oba Bwana Yoweri Kaguta Museveni oba Charles Peter Mayiga oba Sseggona oba Mr. Mpuuga. No. Kijja kusalibwawo Abaganda nga tunoonya eddembe lyaffe mu ngeri yonna gye tunaalifunamu nga Katonda bwe yatuteekateeka. Ekyo njagadde kibeere kiriya. Kuba ndabye nga alumba Buganda yo eringa bweyogerako ebeetambya amawano. Bo bwe baayogera ku okutondawo Nairo Republic tebaatamba mawano okujjako Abaganda. Nolwekyo bwe tuba twagala okugenda mu nsi ey'okutambulira awamu ng'abooluganda tulowooze ku national dialogue, tulowooze ku national consensus nga tugenda kwogera ku bizibu ebivuddeko eggwanga lino obutatereera. Omusingi omukyamu kwe lyazimbibwa okutuwa simanyi abakadde abagenda mu lukiiko olwa waggulu n'olukiiko olwa wansi ebyo by'abantu banoonya malya nsimbi. So bino tebiri mu makulu. Okay. Ya tebinza solvinga bizibu bya n'okukyusa mu constitution ya 95 Norbert Mao omala biseera. Bw'oba oyagala soma ekiwandiiko ky'abazzukulu kye bakuweereza kibaweereza ne pulezidenti. Okyetegereze bulungi. Ekya 1993 tugamba pulezidenti okukola constitution okoze ensobi. Era ensobi gye twamugamba mu kiwandiiko ekyo yerimu. Yevaako bino gwe byolowooza nti olwaleero ogenda kukyusa mu constitution, olwaleero ogenda kuteekawo simanya peaceful transition. Tosobola biteekawo kuba engeri gye bazimbamu NRM amagye ge bagizimbirako togalinaako se yonna gy'osobola googerako. Tosobola gagamba nti kino kikyuke kino tekikyuka. Ate gwe bajja ogobamu eyo ministry egy'olimu nga bwe bagoba mulwanya mu Bulange. Ensonga zayogerako ku nsonga ya Parliament nti ababaka bayitirivu nnyo. Twandirabye nga ababaka at least omuntu yandikiikiriddwa abantu 15,000 yes, each member of Parliament would represent about buli mubaka yandikiikidde abantu 15,000 nga bwe kiri South Africa, Zimbabwe, Belgium ne Bufalansa bakozesa system yemu okusinga okudda era sente zandi savingidwa zandikoze ebintu bingi. Anti ekyo kyayogerako munnewe oba mukama we Kayindo Tafiire kiyayita Franken State. Nti Norbert Mao yagenda mu kintu ekikulejje kye baali bazimba. Okay, yes. Kakati Norbert Mao kye mugambye nti bwe babanga abaakola kino ababaka ebisatu byabalema okuteekateeka ne bateekateeka 5. Kakati okujjako Norbert Mao ng'amba nti
nakkiriziganyiza ne Museveni nti ngenda kusuula gavumenti ye. Kuba w'okyusiza ababaka ba Museveni be yateekayo balye ssente bamuwa obuwagizi, w'obakyusiza gavumenti ya Mukamawo ogenda gisuula. Kuba mu Parliament mulimu ababaka 10 b'amagye. Norbert Mao agenda bafulumya. Mulimu ababaka b'abakyala. Museveni yabateekamu bamukuumire mu buki? Mu buyinza. Museveni asaze obwalo bwa constituency, village constituency. Nabwo Norbert Mao atugamba agenda bujjawo, era bw'abujjawo gavumenti ya Mukamawo esigalawa. Ejja kuba egudde. Kuba oyo buli gw'anaagamba nti togenda kudda, kitegeeza kutondawo buyeekera mu gavumenti eyo. Mukulungi kyawe bayinza okukitwala nti oba toyagala federal system of governance? Obulimba bwe buddiŋŋanibwa, yes, oluusi bufuuka amaki? Amazima. Ate amazima bwe gabula agoogerera, gabula. Federo sigirinaako buzibu. Okay. Bwe tubanga ddala tugenda gikola mu mutima mulungi. Okay. Naye saagala muntu agenda kulimba bantu. Kuba bagamba sekawuka kaali kakulumye. Bw'okalaba okadduka. Ffe Abaganda baatulimbako, Abangereza abafuzi b'amatwale baatulimbako nti batuwadde federo. So kuno twagala tube sure. 1962. Era bakitaffe ne bajjajjaffe ne bava e Bungereza nga bazina amaki? Amazina. Ndowooza kyali kya nnaku nga 2. Kaswiti ke baateeka mu kamwa ka Buganda, ate abaakatuwa ne bajja ne bakanyigamu n'amaanyi. Ne tukasesema n'omusaayi ne gukola ki? Ne gujja nga 24 Mei 1966. Buganda baagikuba ng'erina federo mu ngalo, ne constitution yali eyogera ku federo eyagikwata n'agikanyuga eri n'agikanyuga ku kasasiro, nga Buganda terina kyesobola kukola ki? Kukola. Kati bwe nkugamba nti federo si kyekikulu, si eddagala lya Uganda, kyenjogerako nkimanyi, ye Norbert Mao takimanyi. So federo terina weberera pain, is it just a pain killer? Tesobola na kubeera pain killer. Kuba pain killer ofunamuko ku kalembereza. Relief, yeah. Naye terina. Era tesobola kubeera solution kyakuddamu. Gundi federo eringa omwana abadde akaaba. Olinga afumba emmere namuwa kaswiti. Kaswiti mazzi buzzi, era oluganuuna ne gaggwawo enjala ddamu n'emukola ki? Ekintu ne kimunyoola ng'ayagala kulya era ddamu n'akaaba. N'olwekyo federo esobola okuba ennungi nga abantu abagikola beesimbu, nga si bantu nga tebenoonyeza byabwe, nga si bannakigwanyizi, opportunists. Yes. Nga Norbert Mao ne banne. Kuba tewali kyetaagisa okujjako abantu abo abalowooza nze nja kubeera ne ssente, nze nja kubeera ne ssente. Naye eggwanga Katonda bwe yali aliteekateeka yaliwo ebyobugagga ebirimala. Era n'abawa n'ekigero ekipimo nti bwe muba mmwe abakulembeze mulya mukome wano. Ekireese obuzibu mu nsi be bantu okuluvubana. Nga bw'olaba abasajja bano abali mu Ukraine nti bwe waali tutenga ekyokulabirako, naye nga balowooza tetusobola kukkiriza Lasa kutuyitako. Ne Lasa egamba sisobola kukkiriza bano kujja kumpaŋŋamako. Kakati oba zaabike ne balwana naye n'osanga nti gundi UN eryawo bagendayo bugenzi kunywa bukyayi, bwe bamala okunywa bukyayi era nabo ne beebajjagala nga Norbert Mao.
kati lasa tugitaddeko nati kati lasa tugitadde mu kooti y'ensi yonna nga ne beboogera byennyini bw'obitunuulira oseka nga tumba program kino kyayogerako ekyokugamba nti omuntu singa federal eba ekkiriziddwa oba nga yetwaliddwa ng'ekyokuddamu tewali muntu ayinza kubeera ng'akolimira muntu yenna oba ne mutabani wa kaguta era oyinza kuba nga okolimira bakojjaabo saaka abo be muba mutadde mu kuddukanya region eyo katujje ogenda kukyandikula nga tuzze okumbamba program Uganda y'enkya mukulu njuki ebyogerwa mwami Norbert Mao oyinza okubitwala nti byandibanga bali mu nteekateeka ey'okulaba eri gye yayogerako nti peaceful transfer of power oba yakwongera kubuzaabuza abantu nakulemezawo mwami Museveni. Norbert Mao si ye master wa Constitution Review Commission. Bwana Museveni ye master. Kuba ekyo Museveni yakiteekateeka dda ng'akijja mu age limit debate yalimu mukyala Kadaaga. Yes. Nti mu age limit debate Museveni agula bamemba ba parliament abe-NRM abagamba mu mpisi zeemu emyaka nga sirina kkomo lya myaka. Yes. Bwe mumala okulimpisizaamu nammwe kale mbawaddeyo ebiri gye muba mukola ki mweyongeramu gye muba mweyongeramu. Kakati ebyo Norbert Mao byajja okutuukiriza naye ateekwa obizimbako ekigoye ekiwandiikiddwako ebigambo federo alina kyalina okuzimbirako era ye bwana Museveni atandika okukubaakuba ku bantu be yeesigamyeko entebe ye kwe yeesigamye be banne abali mu Bulange mwami Charles Peter Mayega be banne ba mukulu Masayas Mpuuga leaders of opposition ne Norbert Mao n'abalala. Kakati mwe musooke muteekemu abantu ekintu ekigamba nti ekikyusisa constitution si kuleetera Museveni myaka 7 kugamba nti kati Museveni agenda kufuga ekisanja ekisembayo kya myaka 7. Mugambe nti nekigenda okukyusisa constitution akakiiko ke tugenda okuteekawo kwe kuleeta federo era bannansi bonna bagenda kutunuulira federo yaani ya Norbert Mao n'akakiiko akakiiko akagenda okulondebwa era gwerinda abasajja be bagenda okulonda okuteeka ku kakiiko ako jja balaba abajja okuva e Mengo bo babateeseteese dda we bali awo babaleete babateekeko kati ab'Emmengo babiguke. Mayega nga buli nnaku ajja mu lukiiko lw'Emmengo n'abeeranga bano bapasita ababuulizi b'enjiri bw'amala okukoleramu enjiri ne batambula ne baddayo ne badda kubawo ssente zigenda kuba bwegenda okuba. Kakati n'Empuuga naye ajje mu palamenti naye atandika okwetagalika atandika okukanyuga amagulu kati enseebule. Kati bwe banaamaliriza bakugambe kati ebya federo ebyo tugenda biteesaako ab'Emmengo bagenda bateese n'abakungu ba gavumenti. Kakati naye ekirala ekisaliddwawo pulezidenti bamuwadde ekisanja kya myaka 7. Ebirala bikyali mu nteeseganya kati eri gundi taamu ye 7 taamu eyitewo. So ekikulu mu bino byonna kyakolaba nga omukulu alemera mu buyinza. Nga tumaliriza ndowooza yemu ye chain eno 25 December 2022 Ssaabasajja Kabaka obubaka bwe obw'amazaalibwa eri Obuganda n'ensi yonna yayogera ku kukyusa ssemateeka. Nnaku z'omwezi 3 mu Lubiri Emmengo Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga akwata omuzindaalo nti Kabaka yadde ayogera ku federo. Ne bwe yali mu lutikko yali Lubaga Namirembe yes n'addamu n'akisinyako Katikkiro ekya federo. Tuzze mwaka guno January
constitutional review constitutional reforms oba electoral reforms zitandise okujja Constitutional Review Commission no kati ninyo kati nyawo nzijawo like Mathias Mpuuga batandika electoral reforms ne constitutional Review Commission review mu mwaka guno script bwetambula era tuzze gye buvuddeko Mathias Mpuuga ze munakyogerako ekya Constitutional Review Commission kugamba buli mwezi bagenda bakisinyako bwe gatompola mpola kiyingira mu matu g'abantu ye chain eyo script bwetambula kati uno kizze mu minister kugamba nti kigenze mu cabinet kisookedde Buganda eri Mengo Ssaabasajja Kabaka akigize kuba Baganda bakimanyi akawuka bakalabako naye ne kabaluma kati bwe kabaluma bano babasiisiriza bagamba newankubadde luli kabaluma kati tekajja baluma nnyo naye ffe tumanye ekigenda okukola ki okukolebwa ettaka lya Buganda bwe bajjawo kye bayita federo ya 62 yes Buganda Land Board yaliwo mu kiseera ekyo netwalibwa negattibwa mu Uganda Land Commission ebintu by'obwakabaka ng'embuga z'amasaza na biki gavumenti ya Uganda n'ebifuula public asset ettaka lyonna eryali mu Buganda Land Board ne lifuuka public land balyegabidde wano ekiboga balyegabidde Bulemeezi Gindi Ebugerere balyegabidde Gomba square mile 9 konna bakagabanye nga bemmengo batunula naye byavamu ebyo ebyaki ebya federo kati ffe bwe tugamba nti federo si ly'eddagala lya Uganda kyetwogerako tukimanyi mu kigambo kimu oyinza ku describing otya Norbert Mao ne banne Norbert Mao bantu nze bempita abakoza toosi z'emigaati mu musaayi gw'abantu kyenyinza okubagamba Norbert Mao walibadde n'ekisa n'otegeera kye baakola abakyoli nga bali wakati wa NRA ne Road Resistance Army era n'omanya amazima ago n'oganywererako n'olwekyo beera nga otegeera nti eggwanga Uganda bwe linaaba lyakubaawo liteekwa kusooka mu national dialogue oba national consensus nga n'omulamwa gwayo omukulu lwaki Uganda eganye okutereera n'olwekyo bwe tundu bakugitereeza bannannyini Uganda oba amawanga ga Scenic Nation ag'omu Uganda gateekwa okulekerwa eddembe lyago go ge galisalawo ebyobufuzi ne constitution n'engeri gye galiteekateeka obukulembeze bwe gaagala Uganda etambulireko omukama abawo omukisa ye mu birungi ki Ssaabawandiisi w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International nsigale nze muzzukulu wa Gamuga Moses Wamala osobola okutuwa naawe ebirowoozo byo oba ky'osuubira ky'olowooza ku ebyo bye tuteesaako ne ku mulamwa guno gennyini okwongera okukubaganya ebirowoozo noza ne Minisita Norbert Mao nja munoonyaako n'abalala okwongera okunnyonnyoka ensonga eno ensonga z'obukulembeze tulina okuziwa amakulu okuziwuliriza n'okuziwa obudde okunnyonnyoka abakulu kye baba bategeeza oba ddala kituufu byo byennyini ebiri ku mitima gya bannayuganda oba banoonya byabwe ebigenda okubeera nga bibayisaawo n'abaana baabwe nga eggwanga Uganda lifa togge atakumira mpeera bankumira ye Katonda kuuma maaso moogi Uganda ey'enkya